oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba KingSmith Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. KingSmith Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ng'obuliridde? Alhamdulillah gye tuli tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bye tukola mirimu gye gitubuziza okusinga. Wagwa? Tekuba kugwa. Anti wayimukira ku Sheikh Umaru ne kali. Abantu abamu ndowooza tetulina kubeera ekiseera mawulire, tulina kuba nga tukola ku ssente bwe tukola musobole waffe tusanga tukyanyirira singa osanze ensiwuuse era bwaligambye nti seeka kiki wali wabulirawa kye kyali kyakubuza naye alhamdulillah saba Katonda abeere nga atwongera obulamu obulungi. Ebiriwo mawulire obadde obiraba? Mbigobererera mbiraba alhamdulillah. Ebyetaagisa okwogerwako bwe tuba tufunye akadde tubyogerako. Sheikh, essaawa zino ekiriwo sooka otubuliremu enkolagana y'abayimbi ne bannamawulire eyimiridde etya nga tunagenda ku nsonga nkulu. Okusooka enkolagana y'abannamawulire n'abayimbi buli omu yeetaaga munne kisookera ddala nti bano abayimba baagala bannamawulire okutuusa ku bantu bye bafunye. So naye nyina kyendaba waawo nti waliwo embeera emu oba endala omuntu obutamanya gye yava kibi. Omuntu alina okumanya gye yava. Bw'olaba ng'omuntu akujje mu kyalo omuleetegerezanga nnyo lwaki nti Katonda kwe yayisiza gwotuuka wotuuse singa siye singa tolina wooli. So ndowooza kyetaagisa nnyo munnamawulire okuba nti aweebwa ekitiibwa omuyimbi bw'abanga ye tamutunze kumutuusa wamutuusizza tayinza tutuukawo. Nanti bagamba nnyo mbu bo we batali ffe tetukola. Si bwe kiri buli omu yeetaaga munne olw'ensonga n'omunnamawulire omuyimbi waba takoze naye ayinza onnoonya byawaayo nga takola ki tabiraba. So buli omu yeetaaga munne just kyetaagisa kuba nti buli omu awamu n'ekitiibwa n'okuba nti ateekawo embeera eraga nti yeeguya munne tusobole okutambula mu nsi ennungi. Kubanga okusookera ddala abayimbi balina message gye batuusa eri abantu. Mu nnyimba omwo mulimu ebintu abantu bye baleetera okuba nti obulamu bwabwe butereera. Omuntu kyobola abamu bwe babeera nga obulamu bwabwe bukalubye bawuliriza nnyimba mulimu message emutereeza obulamu obwongo. Ennyimba ezo zirina engeri gye zikyusa ne mu Isiraamu eno musome tubasomesa abaana bw'oba toyisiridde mu mbeera ya kuyimba abaana tebabikwata. Ffe twali tusoma zino alifu pata era ugandi alifu fatihani a alifu kasira e alifa zuma u a i u. Owulira omwana nga awulira ayagala bikola ki kubiyiga ayagala abiyiga mangu akwata mangu eddiini emwanguyira. Kyone Qur'ani Allah yagiritira mu mbeera ya kuyimba eringa ya kuyimba. Nabi Sulaiman yatugamba nti man lam yataganna al-Qur'an omuntu atasobola kuteekamu kuyimba mu Qur'an atasobola kuteekamu mbeera ya kuyimba mu Qur'an nga agisoma asoma nga bw'ayagala si wa mu kibiina kye yali badde n'okuba nti asoma Qur'an teyeetaagisa gikwata. Lwaki? Qur'an yeetaaga kuba nti ogisoma nga ayimba abantu banyumirwe b'osomera. Abantu kyobola tulina abasomi ba Qur'an mu nsi basulayimu basoma mu nsoma ennungi n'owulira ng'otemekedde omutima. So abayimbi batuyambako mu kutuusa message eri abantu. Ate bannamawulire bayambako abayimbi okutuusa message yaabwe mu bantu kubanga bw'atali tajja gituusa tajja kutuuka. Singa message ejja n'agiyimba ate ani agenda biwulira ogenda biwuliriza mu nnyumba yo bw'omu abantu beetaaga babitegeere. Nawe okutegeera enkya kumanya nti ono yaani tiyone Dikenzo ono yaani tiyone Yesa ono yaani tiyegundi olwaleero singa tebamanya abantu lwaki mwe ogedde ku Kenzo yakuba kasuku kitegeeza teetaaga mawulire. Kyeŋŋambye nkyetaagisa okubaawo mu mbeera y'okuba nti buli omu yeetaaga munne
buli mwateekawo embeera eraga nti buli omu yeeguya munne tekyetaaga muntu kuba nti akola ki okusingira ddala ni yeetaaga munne okusinga yes ffenna ffe tubeetaaga niye okusingira ddala kusaidi ani yeetaaga munne nze ndaba okusinga okusookera ddala bannamawulire mmwe mwetaaga nnyo okuba nti mutuusa message eri abantu naye nze ndaba kiri iko abayimbi ne bannamawulire bonna mwenna muli iko buli omu alina okuba nti yeetaaga munne kyenkanyi bw'otali naye taliiwo naye bw'atali naye toliiwo sitidde era nkyogera nkiddamu ogwokubiri ani eyasinga okwetaaga munne munnamawulire yeetaaga nnyo omuyimbi otukubye bukubi bannange ku nsonga eriwo mazima amatuufu wallahi omuyimbi yeetaaga nnyo omunnamawulire okusinga omuyimbi yeetaaga nnyo omunnamawulire okusinga olw'ensonga gogamba nti kambitabule gogamba nti kambirinnyemu kamusiranye kambyogerere nobiteekako ebigambo ebingi noga ye musajja nanyononera oluyimba lwange naye nga tewa luyimba bulungi so ndowooza nti abayimbi beetaaga nnyo bannamawulire wiiki ewedde olwokutaano wajjawo bakyali baffe okwali keizi brani wako ne mako bonna bannamawulire bakwatibwa omusajja yabaloopa omulangira Suuna wabiwulirako nabiwulirako era nabiraba essaawa zino bali kitalya okusooka nze nga munaddiini ffe musiraamu tukubiriza emirembe mu nsi kiriwo obusiraamu al islaamu kitegeeza salaamu mirembe kiva mu bigambo mirembe omulangira Suuna nze mutwala nti musiraamu kuba nali omu okwaba mutuza shahada ne Sheikh Muzata musaba mirembe yali badde alekawo ng'omusiraamu ebyo n'abireka ne biyita mu mbeera yakutegeeragana nti gundi wakola bubi ekyo ne kiggwa tateekawo mbeera nzibu kusukako awo obusiraamu songayo okusibya eno omuntu kusaidi ekituufu kirungi oluusi kiyisize mu ddiini mu mbeera y'eddiini anti era njogerera ddiini kati nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala tuwa Yusufu obaji omuyita Joseph nabbi Yusufu abatali basiraamu bannaffe bamuyita Joseph bamusiba ebbanga lyalidde ne mukomera naye nga talina musango gwe baali bamuvunaana nti taata we yali amwagala nnyo mu bintu bye bityo naye ate bwe yamala obbakwasa bali abaali bamusibiisizza teyateekawo mbeera kuba yali munene naye ng'asobola obbasibisa naye teyateekawo mbeera yabaleka ne bategeera ne bamanya nti omusajja twamusibira bwereere mu kawaayiro ke kamu ndaba mulangira Suuna tewali kyabadde kyetaagisa nnyo okusibisa bantu bano okujjako okubayita obbatuuza obbabuulira ensobi zaabwe nanti yagamba baabayita ku UCC kyekitongole ekitutwala ffenna ne bamuvumira wabweru yo wagamba ate kati awo mu mbeera efaanana okujjako nga mufunye bujulizi yagamba obusiraamu bukubiriza emirembe n'empisa sintalo tebukubiriza ntalo yadde n'akamu era omuntu agamba nti abasiraamu babi abakyogedde lwakuba nti oyo gwomu gwamanyi togambanga nti abasiraamu bannalukalala oyo omu gwomanyi nti munnalukalala yaleetera okuyisa abasiraamu nti baki bannalukalala so kyetutaagala kugamba nti abasiraamu babi basibisa n'abantu olw'ensonga ezimu oyo muntu munakinoomu sife ng'abasiraamu yabaswaziza nnyo yakikoze ng'omusiraamu omu era bebagamba nti abasiraamu bebatta muwala wa Katumba era abakyogera bakyamu abatta muwala wa Katumba musiraamu ng'omu omuntu mu abadde si musiraamu katuliki ng'akoze ensobi tebagamba nti abakatuliki bagamba gundi tebakyogera ekyo tebakyogera naye ate bwe kijja ku busiraamu omuntu ng'akoze ekikolobero bagamba basiraamu tubadde tusaba omuntu bw'akolanga ekikolobero nga ye omuntu kuba ffenna tetwenkana emitima gyaffe si gye gimu eddiini yaffe tetukkiriza kukola bikolobero tetukkiriza kukola bikyamu tetukkiriza kutuusa ku bannaffe buvune tetukkiriza kuba nti tulumye bannaffe tetukkiriza kuba nti twesasuza mu mbeera efaanana etyo omuntu bw'akola omusango mu busiraamu eno ewaffe tagukoledde mu busiraamu aba agukoze ng'omuntu
era tulenga erinnya lye nti ani omulangira Suuna yakoze bwati ng'omuntu, ani Sheikh Tamusuzza yakoze bwati mumuvuddemu kati sikuba ntumuvuddemu ndi mu mbeera ya ddiini. Abaana bagamba balina obukakafu bamuyite emabega. Tugamba mbadde nsaba omulangira Suuna Uganda omusiraamu, nsaba busabi insha Allah mu mbeera ya mirembe tetwetaaga n'ataliye kuba gye bali abalala era nabo abayinza obikola ataliye. Mbasaba bwe babaawo buli omu yeetaaga munne mu mbeera ya salaamu, mu mbeera ya mirembe, era tekyetaagisa muntu kudda mu mawulire ate kubeera munnamawulire ate kuvuma muntu ate wali nsonga kubeera nti atattanya muntu n'okumwogerako kalebule. Kyetaaga Allah yagamba subhanahu wa ta'ala mu Qur'an, ya ayuha alladhina amanu la taqulu ra'ina, abanga abakkiriza la taqulu ra'ina, temwogera kalebule. La taqulu ra'ina, temuvaayo kwogera bintu bisasamaza bantu. Waqulu nzurna wasma'u, bwe oyogera yagamba nti nalabye era nakoze eki, nawuliddeko, kye nalabye nakiwuliddeko nakirabyeko. Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza okwogeranga ebigambo kwigamba byetumanyi. So ngamba omulangira Suuna muganda wange, nali omu kwabo bakutoza shahada ng'oyingira obusiraamu, enseka Nuhu muzaata bate Katonda nsaba abeere nga musonyi ebyamusubako. Nkusaba nga muwalimuwo ndi mukulembeze wa busiraamu, ndi omu kitwale nti kati nze ndi kitaawo mu ddiini eno, kubanga baada Allah yesiza kuffe gwe okutola shahada. Nkusaba obeerenga abantu abo bata illa obiveeko byesonyiwe, obifula tabirabye, kubanga enkya ogendera beetaaga enkya olina byoyagala ojja kwagala oyisaawo ne banno ate oluusi babeerenga babakuwa ekikono. So nsaba biidhinillah ekyo kibeere nga tukimala biidhinillahi ta'ala, tusigale nga tutambula bulungi. Tomanya la'alla Allah oba oliawo Allah anaateekawo embeera ennungi oluvannyuma lw'embeera eno. Barakallahu fikum. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba KingSmith Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: 0702 104 125 oba 0755 711 731 oba 0777 223 405. KingSmith Photo Studio, ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.